ffe ekisinza okutubonyaabonya wano mu nsi ekisinza otusumba social media. Etya ebasudde ye bamwe badi manye basitudde ifaate kozi nedaba ebirungi ekintu kijja n'ebibi kakati mutusudde otya oliyagala kuwuuke kati nze nina taite yanteekebwako ey'okuba nti mpasa haja ayagala nnyo abakazi ekiva mu kwagala abakazi oba bulwadde okwagala ennyo okwendayenda nyo sekyo naye ate mbayita tugende twekebeze ate be badduka okakasa abo bennyini abaagala mwekebeze ate be badduka so kakati nze kyemagamba temutwogerako nga temumanyi kye tuli temutwogerako nga temumanyi kye tuli temutwogerako nga temumanyi kye tuli tuli bulungi tweyagala. Omulungi andaba era mpuliriza wano ku Mumbejja Mutumal Voice Podcast. Nsanyuse okukulabako nate ku podcast yaffe eno ensufu okukamala emitima n'emyoyo gyamenyeka gye tusisinkana obulumi gye buwulirwa ate nga okuwona y'emboozi. Eddoboozi ennyonyoogera amatuugo nze omumbejja w'emitima era omumbejja w'obutonde w'ensi Nekiweebwa Irene, a gifted soul healer, mental health awareness advocate and art advocate from Mumbejja Nature Haven Limited. Tuli mu episode yaffe ey'okusatu gye tuyise Mental, Inner World, Nature and the Unfinished Stories ne Haji Haruna Mubiru, CEO H&M Restaurant e Makindye. Abafumba akamere akasufu okukamala akakuleetera akamwenyumwenyu nti n'oba olina gy'ovudde ng'otuggubadde munansonyiwa annange mbadde sitegeeza ggwe nti otuggubadde naye kale oba onyiize osobola okukyamawo obukyami wali eri wamma ggwe neweepunira ku kyokulya ku H&M Restaurant e Makindye ewa Haji Haruna Mubiru. Nno ekisinga okwewuunyisa omwami ono sikugamba nti sita oba serebu naye mu restaurant ye mwatava era oba omunoonya tomunoonyezanga wala nnyo gwe yali yetaaze omulabako ayagala okwekubyako akafaananyi naye abeerawo nnyo wali ku H&M Restaurant nga tetunnayongerayo mu maaso. Haji Haruna Mubiru ng'obeera nnyo ku restaurant yo abantu kulaba buli kadde ng'ate oli sita ate eno wogenda mu fumbiro bw'osiika ku muceere eno bw'osiika ku capati ate nga twalisuubidde nti gwe nga sita ebyo ebintu ebityo olina okubeera eri ewaka ng'otudde okuba essimu bannaye muteekeekezayo ze mukoze babawe ziweereze babawe abo bantu bange mubawe otukula otya kiki ekikuumira okubeera ku restaurant awo ku ekyemu nga tovaawo ki nze nagambye nakuzibwa saakula bukuzi eriyo abaakula obukuzi omuwawa nakuzibwa nina empisa nno munanyirwa kuba abantu bandabamu ebintu byekiyayiyayi waki bakulamu bo banjajinga kusinziira ndoza ngeri entambulamu oba simanyi oba naki naye ng'omuntu nakuzibwa ninamu empisa nze tosobola kunsanga nzira newala nnyo okubeera simakula waali lwaki nina ekyejo nzanya oyinza okumutibulirako kulabya nnyo ku mikolo egy'enjawulo abakugera ekiri siriyasi ng'oleetawo ekisesa kati bwe ntyo njagala nnyo so wakati ebintu bya restaurant ebyo nze nagambye ni muyimbi naye ate abaana bange si bayimbi ate gwe mulimu gwa famire nga tujjenze tukifunamu abantu abalala ab'enjawulo nti Mayinja kati ali mu langi, Semakula ali mu mmere, nange ndi mu mmere, n'abalala batandise okukola ki naye yes kati ffe twafuuka tuli bland yo tekugiryako. Waliwo abantu bambi nga si kukirowoolezaako eyo naye nabo bagiramu.
ng'omuntu yawulira ayagala kubeera no ku Haruna kumwekubyako kifaananyi nga zaalina inasingize omutwe gumu n'ekitundu gw'ayagala okulya talina 5 yakujja ku Serena ate ne ku Serena ayinza okujja n'atafuna chance mulinaana naye ng'ayagala abeereko mu ddiiro lye abo twabawa chance batusanga awo n'abatwebuuzaako n'okuinspiringa abantu abalala okukola okulowooza nti being a celebrity olina kubeera nga mulina bakuumi tebakutuukako bano abantu beweewala okutuukako be bakuwanika te be bakusuula kitegeera so tulina okulowooza ate tulina okulowooza nti emirimu gino egyaffe egy'enduulu abantu abo balimba enduulu ezo oluusi ziba oba osituulu batunulidde nga kisodde oluusi oba ekizibu togisibulungi oluusi oba ofaanana ng'ezzike mu kusooka n'akuba enduulu olwo musiki n'amukkakkanya gw'oba oyimbye ate so batulimba bintu bingi so etwaloza kuba ekyo ekirala ebizimbe kubiriza abayimbi edda okuyimba baakulabanga nga kusanyusa okuyimba baakulabanga nga kukyamula naye kati okuyimba kwafuuka mulimu tuweeredde abaana ku yunivasite abaana bagraduatinze okitegedde kati basobola okuteesa ne ku kyapa nze ekiramu kyange sobola okiteesa Haji Kazibu Kapo naye nga luli wanoonyanga twabiwuliranga mu bantu bakulu abiwa abantu basimanya baawa naye kati nsobola omulaba nti oyo akisobola olwa byakola abaana be bakuze batya nze omwana wa Kazibu bwe musanga ng'ali mu kiraabu alina buno bumpi mugamba bugambi ddayo eka era nampulira nakola ki n'agenda n'owange bw'atyo Remy bamusanga nti Kazibu amusanze omwana wange ali genda abaana abange bava wano ne bagenda ewa Ssemakula bagenze wa jjajja bo bayita bajjajja mu kyalo e Buziga okitegedde bawummulireko eyo gye twegomba abamu okubeera kyalo w'abalala n'abaffe byajja bigereke kati abaana kati abange ewaabwe mu kyalo naye kati ewaffe ate wali ewaffe wano Magere kukigenda kiteetika maya kukigenda emiwendo gye bawaana waanunga kakati eyo so kati omwana bakinyogera bwe ntyo engeri gye bakuza omwana engeri gye bamukuzaamu gye bamuteekateeka naawe gye weeteekateeka egenda okukusobozesa okubeera owakabi mu maaso eyo nti ku ssaawa eno Irene lwaki ndowooleza ku capati eno esembayo ba 10 tukivaluwinge teriiyo 10 kisobola kubula kakadde ne kawera kituufu ne mu banki era ogendayo nga zigulako teriiyo 10 lobulako ne ziwera kitegeeza nti 10 olwo lw'oyisaamu amaaso lw'amaanyi lusobola okuwa okufuula omuwanguzi lwaki ku ekyo nze nali nyingira transaction z'okugula emakindi awo diru nagipangiramu siringi 10 siringi 10 edda lwali lunene nakati lunene lugyeko labo bakakadde kanaawera oba biliyoni eneewera olaba kizike ekyokwatako omutwalo n'olaba nga oba endala zifuumuuse ziraga 10 olwo buli olubala ku mutwalo tekisobola kuwera ensonga lwaki nze kano ke kali ensonga lwaki nabalira kuki kusingi 10 omanyi lwaki nabalira ku 10 nga ngenda okufunako ekintu somewhere kinene chance yajja muttu mu covid neyofunamu omukisa mu covid yafunamu omukisa nga buli lunaku nkola capati mutwalo capati mutwalo kisikusibiserere nga buli capati okolame mutwalo capati emu nga fresh capati nakola capati 10 je mutwalo capati 10 yaserere kakadde ku bagagga abaliwo mu covid ng'era nze ntambuza capati ng'enda ne boda bwenkubira bukuzi olwa Haji nteyo capati 2
nga zaatuusedde capati asatu ng'abantu balya capati nekola n'emigaati simanyi noddayo ne ku migaati kati awo nenseti mu covid ono nenkola nentandika n'okufulumya emigaati yes kalate covid bwe yaggwaawo noddirira nerya ku muceere nodda ku muceere ku muceere bwe baali batandise okuddamu okulya emmere naye nga waali nafunamu nnyo kikyegamba nti n'ebizimbe ebyolaba mu tawuni abasajja ababirina ku browse bafissaako okusingira okumu osegede buli browse agamba afissa singira okubiri ngero baagaziweze abayimbi tewaliiwo alina kizimbe mu tawuni naye nga lwaki ate nga gye muli abakoze ku ssente ati kyegambye nti okunyooma emirimu afuna ennyingi azivaliweyo manya afuna entono afuna ennyingi nalowooza nti nenkyazijaku kumbe sente yo sente gyolaba eringa mwana mulwadde wa kitengo omusujja gwa kitengo buli bwolaba ngaekankana gyongereko omukeeka oba ekyo blanket gyongereko endala ebugume gyongereko so bwojejjako nogamba akawugite era nagambye nti ninga gamba mwana sente so ati ensonga lwaki nalowooleza mu capati eno mu 10 ne famire yange giraga nti ofuna ekitono osobola okigattako nokola kinooza ofuna ekingi ngaokirya bisobola okuyita bungano ekikola ekiggwawo kakati Haji twogeddeko ebyo byonna eno oyimba eno okwasaganya restaurant eno ozimba ebirala kwegamba oli muntu ali bize sigwa omuntu gwayinza okutunulira naganda kati kemwagadde olwayo kangende mugweka bwe wali eri ngenda mumusanga tewakwadde ne ku restaurant otera okubeerawo naye olina ebirala byobalansinga kakati mu music industry yafawana e Uganda mulimu obunkenke buyitirivu nnyo naye gwe nga Hajji Haruna Mubiru okumutya mental health yo n'emirembe munda mu ggwe obutava mu mbeera ng'abayimbi aba nsooka kweyagaliza nze manyi kyenjagala tokozesa kyesaagala yes ate sinava kukundowooleza gwe fe batulowooleza nnyo abayimbi abo balwalada balina siriimu ate bo be bafa ne tubaziika nga tubamanyi nti nabo twabaziise ababoogerera naye bo be balwadde abatuukira fe obulamu bwabwe ebyo byokugamba muno kweyisaamu simanyi biki okweryaguula tulina abaana betukolerera tulina famire twagala tuliko ku baana baffe naffe ngaabafamire nalowoziraba oli naatuula bwati nagamba nti Haji ayanjuza alhamdulillah ekya graduation nakimala nti Haji omwana wa graduatinga bangi bakyabasomye osegede njagala abaana balina bagamba njagala mu byokirimu gambe nti taata bakati nze saddaaka ya famire yange weewaayo wakimanya oba kunjogerera oba ndi mubbi oba ndi musezi oba ndi mwenzi oba ndi mulwadde yenze kitammwe otegedde saddaaka yammwe saasangawo kalina waffe kati nze kitaddewo mumubeere kintu kyakujongerako bwongezi iramba kutunula ebirala yes mbalamira temutundanga tongereko ki bwongezi omwana buli omigiriza okukola nekino ekikyo kujja nga kyana bino ebino ebyagala gwogira yamba kubirenga nnyo obutasayininga nnyo oza obutasoma nnyo kyanyamba obutasayininga mala kwetegereza nnyo nengera nenga kati kiki ngenda okufunamu nga nsayinize kino wentunda emakindi abantu banoonya makindi ate nze ntonde makindi ngende ekyanya nga nessuubisi biina gamba bingi byentunuulira mu nze abantu bakolera kufuna ttaka ate ntunde ettaka ate ngende nkolemu ng'ate oli ali eri akola kulifuna oli ali eri akolera kufuna ate nga ayagala eno gy'oyagala okutunda kati otunda eno emakindi olagewo kati buli omu kyakola ki so abaana mbalengezaamu mu mbeera eya bulamu mu mbeera eya bulijjo ninamu kino kitukola tukyongereko obugezi tetutunda nze mbaddewo
Efuuse saddaaka yammwe nkoze 24 obulamu nabuvaako nina saddaaka mu ngeri yonna gye nkoze mmwe mubeere bulungi kati ate kijja kunnuma okubanga ate byennyongeddeku mwe temubyongeddeeko nze ntuuseeko emakindi naye ne Kampala wakati bakyatunga obusobozi bwange bunkomezaawa Makindi kumpi ne Kampala mayiro 2 olingizayokko okitegedde nti buzimba fulo 4 waggulu oba olengera Kampala Makindi kati ate awo woolengera bagendawo kubanga abantu bawano balugamba tolina toba nakako kitegedde olaba ekisingako nga kiga incase nga kisingako sikitwa naye kiba tekisingako ngaobala tekijja nga byaddiiro kuyisaawo kusuula naawe nkusaba alengerera wala so nkoze ebintu bwe bityo omukwani famire yange wansi famire yange beeraganda bange nze abaana bange emikwano gyange abalala bafuula emikwano gyange bannimba bannimba mbamanyi mikwano gyange fakiti bapretendera naye nga mulimu emikwano gye mituufu ddala kyenagambye ekyahaje oli kapo nti omwana wange amusanga namukuba kibooko omwana nawaaba nempaka engalo nemugamba weebala oli muzadde mulungi ate sobola genda wa mulala wa mwami John kuba mwana we so nakati nti okuyimba gwafuuka mulimu okuyimba kyafuuka capital muffe so ebintu byesobodde okuyisaamu obulamu bwange nabo badombozeza okubeera nga nekuumakuuma twabaleka mutwogerere paka yunaako ate njagala nnyo kujamba mbasabira abanjogerako bawangaale nsobole obbalumya obulungi omulabe otomusabiranga kufa alina kuwangaala basobole alengere bwe muyitako aninde ajja kuninda wano nga ndi Kyanja ajja kuninda wano nga ndi Muyenga ajja kuninda wano nga ndi London ekipulaniza gula mayumba London kati yatambalira kato mu kitolo ku kiyolo akitegedde muyitako ali awangeya yafunye n'akatebe anywa amazzi mulaba so munaye tugala ffe nga tukola obulamu tubagala tuli balamu healthwise tugende obulamu tubagala nnyo tutulaga ejjajamya tulina famire mwana akulaba atya sikyogedde bubi naye Katonda abitutasa ebirwadde ng'ebyo ebitaliiko ddagala ekya kansa bitegerekeka ekyolusujja naye nti walwala obulwadde obwo sijja nabwogera obwo ate ffe byebatwogerako byetufuba okubeera nga twelwanako panze tonsirwalirako ng'oli ebyo ekyo kinsuukirako gwomanyi nzikubuulira my life so nabo mbagamba tutandise okwegazaanya okunyumya omuwala mubulaba engere be careful mujja kutuuka gye mwagala naye tugende mpola muddeeko emabega okubeera ow'ettutumu naffe abantu kuba bwe tukusuubiramu buli kadde oba pressure okuva mu bantu kyali kikucyankalanyizaako mu bwongo n'obeerawo n'owulira nga kikucyankalanyiza okusuubiramu kirala ng'oli birala tebakutegeera Irene nsooka nentunuulira okyo omutima gwange kyegwagala naki kye neerowooleza ndyoka nkulowoozaako nze mmala kulya kukuta nendowooza ku mwana wange kuba wootali tajja kukikulirawo kati nze nera kyempulira sijja kubanga ndi mulwadde ate mwanirire nkole ki nve ku kitanda ate ngende noonya akawulo kemunaali ndi mulwadde so akati wemba mulwadde mba mulwadde akati gwe pressure gyontuma ebizimbe byontuma omwokazi oyagala nvuge nze sinkyasinza okuvuga ndooza akalayisi mu bayimbi mmotoka kyeryovuma
Nakuyo nekuka na mukamwala wange. Weebuzaabuza. Sikwebuzabuza kuba nalaba akamotoka nsobola okugula emmoroka ennyingi nga nina ekizimbe. Kitegedde nsobola okugula emmoroka ennyingi ng'emirimu gyange gitambula bulungi. Nvumirira oyo asooka okulowooza ku nnyumba ennungi gy'aneebakamu oba atambula obulungi mu mmoroka ya million 150,000 nga tolina nawosula nga tolina na kapolota. Olina ennyumba ya million 150,000 naye nga tolina kapoloti mwesi. Badde nkusaba omuzzemu ku magezi oyo waaki. Nvumirira gw'alina emmotoka ya million 150,000 ng'olowooza n'enkya zijja kudda ogule wanene oba wanene weeyo. Ekyo nkivumirira kisazaamu. Kati otandise okutegeerera ssente zaabwe. Si kutegeera ssente zaabwe. Nga nabo bantegeerera baagala mbeere omugagga. Nze njagala nnekube ku low profile naye ng'ate mu financial mu assets ndi endikirira. Okitegedde? Sijja kutunda pooti yange million 2 olw'okuba gwe faani wange oyagala nvuge Rolls Royce. Wagira okitegedde? Okitegedde? Sijja kikola ekyo. Wabula nja kuvuga kavitiizi ak'emiliyoni 2 nga nze omwezi ku akawunti ntuuzaako. Tutudde eno twogere ebigambo okuva mwe mwogere kagwamu kali katate kakopi. Nze manyi kyeti. Nze manyi ansa y'ekyo. Ate togimbuuza sijja gigamba. Sigenda na kiko. Ngamba bo bennyini temumubuuza tagamba. Temumubuuza sijja gibagamba. Naye gwe ky'oba omanya tisooka otereeza wava omulimu wava ssente daily income. Ng'omuvubuka ali alina ssente yennyini asuula omuyenga nga tolina mulimu. Nzo abantu bakuba n'akuba waliwo abalina emikisa gyabwe bagikuba n'akuba kaddiirwawo akuba akawumbi n'alowooza n'enkyajja biddamu. Sooka oteekewo akantu omudaala gwa capati balireeyo naava ez'enkya nga ziri ziweddewo. Tosooka kuzimba nnyumba nnungi kusula mu nnyumba nnungi nga tolina kapito. Olumu tukkirize embeera tunyigemu solinga nga kyogezaako okugamba. Kkiriza okusobola okutuuka ku kinene so kigambi n'akamotoka nvuga kati ngwesekerera naye nja kuyisaako limoziini naye era katono keekako ate kakati oyinza okubba eyange oyagala kufaanana nze ogenda kuzijjawo ate mu mutukozesa ensobi abawagizi laba gyaleese ne bakuŋŋaana bakuba enduulu n'emmoloka yonna kasita eva mu bondi leero ya 10 enkyebeera kya 9 enkeera egenda esala bwetu aye tubasanga ne baagala zituguze nga zibalemeredde nga kiswaza togulanga ekiyinza okukulema ziringanga omukyala okukeera enkya n'abaako ebintu byakola oba omusajja n'abaako omuntu ntibwakola natajja kumusobola mukukola nkya tekanga ku mulundi guno wasookedde okuba nga abukola aba obukolomooni abantu bebekezakuzaawo nga batandika ebintu naye tasobola bikola bulijjo kitandika kyesiisobola ekkola nankya namu kweli kubawaikiriza zasi kirungi kibi lwaki kyesikola enkya sigenda kwefuula nti nkikola kati mbu olw'okuba sifukamira obuuza musajja nfukamire olw'okuba njagala okumubba omutima oba bali bandaba waliwo olina omufukaamirira nga waliwo abantu ab'ekitiibwa oba naye teweefuula kyotali. Ekyo olw'olumu ekyo olina kikolwa leero enkya tenokyusa omuntu asobola okuba ng'akyukakyuka ebikisiibwa okuba ebikirungi kiringa omuntu n'agamba omwana wange ddayo bange ddayo bannange tuyamba obeerewo omusajja akuba kuba ggwe gwasinika okitegeera
bakubanza omusindika businso okufunamu kapana abatyanga banyanga mwana akomye wano bajja twogera oli n'afumba lwa famire n'afumba lwa abantu bali ku mikolo n'abonabonyezibwa nkola kyange kaba boogereko naye nze nange siva ku mmeeri kyenjagala kyengenda tegedde ekintu ekyo ate omuntu asalawo okubeera mu bulamu bwe butyo kaadi obadde okimanyi bimunyumira nnyo ate ne bimwanguyira kuba tubaako kintu kyonna kyonna kyeweefuula kyotali okola ekyo kyennyini kyowulira nti onyumirwa tofaayo ani ayogedde tofaayo ani akutunulidde okasoba nga tobalumiza okola ekisanyusa nkola kisanyusa mba nensooka kwerowoozaako nga sinaba kulowooza ku ggwe kubanga nze nkuwa kyeninawo gwe nawe nekikusanyusa kitegeeza ki ansooke nerowooze hajjalo namuzibu olowooza bayimbi bano oluusi bakweka obulumi munda mu bo ne beefuula nti basanyufu ngeno we batuyimbira nawe kyali kikutuuseeko eyo kubikkirira kyabuntu oyinza okuba nga ekigambo kyogera kitanishinga omulala kitanishinga kicreatingawo inemity oba kicreatingawo obulabe eri abantu abalala ekitegeere naye nga gwe bw'okisirikira kikuluma nza kugamba nti osobola okubeerawo nga bw'ogamba omuntu nti nno nooba eddoboozi lyo ligenda wala nnyo era bakuulira mulina abagoberezibwa ogaga nti Haruna yagambye nooba naye nga ajja kukozesa ekigambo ekigamba nti bannange singira mukumiikiriza tewali kyakkola owulira ekigambo ekyo nekyogedde kiri sikyogedde nti nooba naye nga kyentegeeza naye nga kirina okwogera ekituufu kugamba nti kola ki naye nze neŋŋamba singira mukumiikiriza kati kiri gyende ate onookola ki nze mba nkigambye indirect okitegedde ate onookola ki oba gwomanyi munnange obuno bano bobusigala sigala so kati ebintu ebimu ebigambo ebyo tunyigirizibwa tubaako naffe tunyigirizibwa naye nga tetujja bakaleta ffe ekisinza okutubonyaabonya wano mu nsi ekisinza otusumba esocial media etya ebasuddewo bamwe badde manyi ebasitudde nedda waba ebirungi ekitundu kijja n'ebibi kakati mwe mutusudde oliyagala kuwuuke kati nze nina tayita eyanteekebwako ey'okuba nti mpasa haja ayagala nnyo abakazi ekiva mu kwagala abakazi oba obulwadde okwagala ennyo okwendayenda nnyo sekyo naye ate mbayita tugende twekebeze ate be badduka okakasa abo bennyini abaagala mwekebeze ate be badduka so kakati nze kyemagamba temutwogerako nga temumanyi kyetuli temutwogerako nga temumanyi kyetuli temutwogerako nga temumanyi kyetuli tuli bulungi tweyagala naye nga social media ekuteekako kati omuntu najja ate nze nafuna setback emabegakaawo mu mirimu gyange abantu baagala nga kyoyagala kyebaagala so nze Haruna Mbiru wegwe Irene Mumbego ebibyo birala nnyo n'ebyange biki birala nnyo yinza okundaba kyekitufuula ab'enjawulo kati nze siri ku sayidi ya byagundi eyo nga bomanyi naye abantu bakola bizinesi zange nebazitula paka ki ku ttaka nentuka n'okwagala okutuuma bizinesi zange amannya amalala yes nyanfa obulumi tebamanyi kyempitamu nobboda ajjaawo n'afuna data singi 100 n'akolako ekibuuzibuuzi nga tetujja bagamba sirika nze nina kojja wange oyo ajja kunzisa obulumi ajja nakundwaza pressure omusimbe semakula agamba sirika bwotasirika tewejjusasimayi bwokola otya nayegero alina ebigambo gambozo oba ebigambo ebijjayo omwana bannange naliokagerera engero agakansirike
ayogera bingi awo n'omatira ogamba kansirika ate maama yagambye kansirika naye ng'oba olumwa ng'abantu osobola obbannyonnyola nakubuuza yo tononnyonnyola bameka ne mugamba ye bagambye abagambisiza ki ayogedde ekigambo kimu ne bakiwulira nze lwaki ebyange nja kwogera bina bakikole ki naye tebajja kuwulira ne mulyoka mugamba semakola nze restaurant yange bajogeddeko ne bagamba ekola bukirekweti ne buli ankubira mwattu mbagamba nnyo ekigambo kino naye bakitwala nti omuntu n'atalina magezi abaana abamagezi kituufu abangi otegedde abaana abo abagezi bagamba gundi oyo n'amulandukirako abakola nedda nabo ne bakulandukirako ekintu nekizimba kiti gwe n'otuuka mu restaurant netolaba ku bantu ogamba ntunakola ki kumba oli omusirusiru yayogedde abantu bakola research imala ate mujja kukola research kati okwetonda kwaffe nekubeerawo nga mmanyi okweyogera kwaffe nga nekubeerawo munange bamanya okweyalina nosirika nofu kirumba ate kiruma nnyo nga tokyogeddeeko kikusuma so kati tutawanya tugenda okulanga ofunyemu setback tuulanga nnyo nnyo okusobola okufuna mu bye tukola naye ate okudda emabega bannange oddirayo ku layisi waliwo omukwano gwaye yanyumiza yangenda n'aŋŋamba yafuna omulimu awo ogwakulanga nga wonoolaba nti Irene ku mukutu gwe abaagala ebyokulanga lujja ku mukutu gwa Irene abaagala bizinesi ng'eno hotel bizinesi mataka byonna Irene ku mukutu abeerako nga bwe tuli wano mu Mbejja era bwolanga kyane bagiwulira abantu bangi akati byoli n'agamba nti ako tekakumalamu bwolabe kakakomyewa oli namugamba yayinayo omukwano gwe namwa bizinesi nga yakulanga hotel namwa sente mu lunaku namuna era naye bunange ng'abantu sikyabalaba naye nga tebajja lwa mbeera naye nga babiwulira naye sikyabalaba tokyalanga akatoyaga gundi ofukidde ekizibu seneza za bwerere naye sikyalanga nti kale okakasi sikyalanga nti tonanga nga buli naku nkwogerako era nedda tukyakola n'agamba bannange ekirewo ekiti restaurant bagigaddewo olw'ensonga waliwo eyafuniddewo obuzibu era eri closed amasimu gakuba omusajja ate ensonga bagaddewo yaki ate nti anaabiŋŋambye nti kubeediyo gundi presenta yakyogedde ekitekedde omusajja n'abukuta n'agamba lwaki okugula bwotingenda ate mukama wange ogwange amye nti sikyalanga sikyayogera ki kati ekyo nsobodde okukolera okulaga nti nkola ki nanga ekiri mu kyo nti ebirungi birwawo n'olwo tutakirowoozaako naye ate ekibi kikola ki kyanguwa so musula ebizinesi yaffe mmwe ba social media gundi ate ku busente obutono omwagala ku sayidize gye mutuza gye tutali nnyo ekitegedde so mweddeko naye kansuubire mugamba bali abatali nze kuba singa mbadde omu kwabo nedda zinga bye bugambye sinaye ogamba nze mutukola bwe bumu naye lwakuba ensangi zino ate abagonoonye waliwo abeerindise mu ekyo ffe kyetwasoma oba kyetwakubukamu okuba nga tukola kati bo bakola kyebasanze bo kyebasanze kyebaagala ekibanyumira oba aliddeko mutwalo tomubuulira ne badde okwola baabwe mutukola bubi naye mbasabirayo mukole bizinesi bazikubbe nammwe nange tokikola kita gwe banaye mbonaabona omanyi nti nze gwe mwana gwe naye nga abantu balina emitima emibi nze n'ebintu byembonyebonye nabyo ekiwundu kyange nga kya myaka 10 naye nga newenkibuulira bannange gye baŋŋamba nti mpagirya eno tebakiwulira ekitegedde nga ne bannange nga nabo bakigamba kaka nkyogere nti obunyuma nti nze nina akayumba kange naye kamaze emyaka 10
naye nga kali mu mbeera gye kalimu ekitegedde naye nga niwo bagamba banange munyambe abalala bonna babawa ssente biki naye nze tekola ki naye kati otunootula omuntu n'avaayo eno nakkuba nga bwolya ebaleebanaye bankubi so kakati munange naye batuleke nze nali mmanyi nti eno eddiini gye tugoba oba abantu gye baagala ngobe nabo ya wiiki ya myaka 2 naye emyaka mingi omuntu okwesirwaza okumala emyaka 4 ng'owulira munno kyagamba naye nga tabala bagaggawala bugaggawazi my friend ndabanga aba mulago mu byolowooza olwayo tetulayidde emyaka gimeze emeka emyaka 45 okwekubira mu bwavu kimanyi mingi ng'abasajja banno bwe mwapanga ddiini gwe ne bakusuula emabega bye balina biyitirivu so ate tekirina na ssuubi nti oba omuntu nti oba kina giranca waki gamba bantu babaleke bakole tukulaakulanya Uganda yaffe batwagazise Uganda beekwateko famire ezimu ndyaka kati tukole kano fitubeera wano esemapeo oba mwegize wano yenaye kingirewo nawulidde wakoze ekyo nti yeweebale naye nemugale wagize wano nti abaana yonsuse so kati ezo famire nyingi oba sente azigyewo bazijeewa bwesooka oyagalize munno kuba bulungi olyoka omunenyeza ebirala tolina sobola ki omunenya muleke yejasi buli omu alina riziki ye gwe wayitira mu mawulire yewawo nze ebigambo byange mbyogera jjajamyo eyo gyensanze tebingasa naye ate wontuuzamu kamera gwe n'obitwala sooka kati buli omu akole nga bw'alina okukola so byebyo byegambyeko obufunzi buli muntu afe ku mudaala gwe nabwekityo lwaki sosooka nensimpingayo ekitegetse kakyayi kalungi wangi obulamu buli wano ayino omulungi andaba okyaliko omumbejja Mtiman's Voice podcast emitima n'emyoyo gyamenyeka gye bisisinkana obulumi gye buwulirwa ate ng'okuwona y'emboozi tukyali episode yaffe ey'okusatu ne Haji Haruna Mubiru CEO H&M Restaurant e Makindye tuli mu mental inner world and nature episode kakati Haji Haruna Mubiru bwe ng'omuntu otera okufuna emirembe mu butonde bw'ensi obukwetoolodde mu kusiriikirira oba okuva mu kifo ekirimu kerere mu budde bwabwe bw'eddembe ebintu ebyo nandibadde mbyagala nnyo naye ntera bifuna nga nvudde mu ggwanga olwa bwetaavu nti obwetaavu tebumanyi tteeka obeera buli ssaawa ne bakkubira ate n'omuceere gusiriira ne bakkubira tubale twagalayo kano bwe kati capati abakozi bayombye ate revenue ate Smart Trading License masannyalaze gagenze abamazzi babano bagatwala tosobola kubifuna ku ssaawa eno kyewoba okafune akayo nga kano tuli mu vyu eno owuliranga ate obutwa olw'ensonga olina essimu eri gy'osubira essaawa yonna ejje kufumita niwe nfulumamu neŋŋenda nga netiwaaka yawantu teriiko nengivaako nfuna embeera y'enjawulo nandikyagadde otera kifunamu mirundi ng'emeka mu mwaka kuba eyo nebeera therapy eri gy'oli nze alhamdulillah mbadde ntambula nnyo naye era era ogenda okulaba nga byogenzeeko bikola oluusi kiyinza okujja wonna we kiba kyagalidde sagala nkitwage nti kiri ku gundi yange nti kiri ku eskedu yange naye kijja ekijja kikozesa bulungi Haji Haruna Mubiru buvunaanyizibwa ki abayimbi n'abantu ba bulijjo
bwe tulina mu kuwembejja n'okulabirira n'okukuuma obutonde bw'ensi yaffe kuba tuyinza okuba tetubumanyi. Ekyo kyalibadde gavumenti okufuula wamu ekyomugaso okusobola okukisaasaanya netukiyimbako mu nnyimba kubanga batulira Pearl of Africa. Abazungu bano boolaba bano beetoolodde wano wetuli bajja lwawe segete. Abayimbi tulina kuba balanzi, tulina kuba balanzi so si tukozesa bino. Abantu lwaki tebakyayimba nnyimba za makulu? Balibadde kubanga tebalina mirimu mituufu gye bawa ssente. Bye nawulyako banabi Sali Musalo oyo yabikolako ng'abantu abagamba baagazisa abantu okulima. Nagi Kapoyo alina oluyimba lwa bulimi nawulirako. Nawulirako abantu balime bagale ensi yaabwe, emiti tebagitema. Ekitegeedde nibwe bityo. So baali tukozesezza okusobola okwagala oba baali kiyimbye abantu okwagala ensi ye. Tutambula ekyo tutambudde oba mu America oba London oba wa yonna nga bagamba akati kano kamenya obumenya wasiga oba wakateekawo bakusiba. Okitegeedde oba okukisasula. Naye ate omuzungu olaba nga yajja Uganda naye ng'ali ku kibira kyaffe akola ki? Atema. Kitegeedde. Obusubi ne tulina wano batuwa ne nkola contract ne ngamba kati ntwala container ya ssubi Dubai nga ne bampa ebipapula wano nsobola okukola ssente abantu gye batamanyi muwendo. Essubi n'emmuli okukola cottage ezo ezirira ku beach ze Dubai biki kati bo bakozesa ate n'essubi bakola likole bakozesa bubaati otegeka okusobola okufuna akawewo ako. Naye ne tukozesa mmuli naki na ssubi. So kakati ebyo twalibadde tuddayo eri. Abalaala abo lwaki banyirira nnyo olowooza? Bafuna akaasi kabamu abalaala. Omusemulalo. Toli mulalo. Ne Mumbejje. Abambejja Baganda bono. Ngende mu maaso. Tonsokoola. Jjajjaawo ameka yogerayo mukitemuku. So kakati abantu abo basula mu nnyumba y'essubi obulirawo naye wavaayo abaana b'abantu nga bannyinira otegede nga bawanvu okukiira mulongoofu naye nga bigira biti bitiribiita naye mmwe nga basula mu bbaati wano nga musiwuse mulinga ekizibu awo oba kikiri mbeera wether bagikuumira ddala okuva mu ttale bakiteekawo. Olowooza ekitongole nga NEMA ne Uganda Tourism Board baalikozeewo ki ku ky'okutumbula oba bwe kyolaba ekibulamu okutumbula obutonde bw'ensi era n'okuba nga bazuukusa abantu okubategeeza ennyo ku nsonga zino ez'okwonoona obutonde bw'ensi kirungi. Batwagazise mukwagazisa kirungi. Sobola okuteeka okusigala ng'ekibira kibayita Mabira Forest ddala kitegeeza Mabira Forest. Kitegedde obulungi obuli mu kintu osobola obusomesa obukuleetingawo. Tuseke nabbalaga nti kino tukyetaaga olw'okuba kituwa kino naffe tubalage nti tukyeyagaliramu tukyenyumirizaamu. Kakati ago ge maanyi g'omusajja ono sayidi eyo batubba obwongo nti baali balonzi. Omulaawe tasobola kusanga tosiisira avo n'akookya wamanyi giyonka kitegedde mwe mwazimbanga amayumba gammwe omulaalo ye yasulangawa mukasiisira ate eri emmanga kiiro w'omulaalo mutwaleyo ki n'eddiiru baagipangira mu kasiisira kitegedde ne bafuuka abalunzi ne bafuuka abalimi. Ku ssaawa eno ffe abaali mu nnyumba ezo kati bikyuse bwe biti
Bizze vice versa. Yes, kati ate ffe tuzeewa nga wonolabe ku Masaka Road ekyennyanja baakigulanga nga badda Kampala. Ekyennyanja bukufuna kati bakigula badde ate eri Masaka simanyiwo gye babalaga. Kati ebintu byakolasi naye ekyo kwemanya ente ku ssaawa eno etunda nnyo era n'amata gatunda nnyo. Oli gajjanga gafa mu kkubo enguudo ntuzikola segedde enguudo ndikola ki tutereeza nedda kikati oba oyagala liita 40 okuva Sembabule gatuukira mu dakiika ameka 3 segedde. Ente teyalina katale naye ente ku ssaawa tosobola kwepankira ku mulala. Bayina ente emitwalo emeka osanga lyo mukwano gwange ayina ente emitwalo ng'ebiri ninga buli ntu ya miliyoni 2 waliwo n'ente emiliyoni 9 kati onoomusanga wo toyinza musanga obugagga kwe bali okitegedde. Wakati gwe ekyokulwanyisa kyo kyosobola gwe kyewasoma mwanyi mulimu emwanyi kyenkoze omumanyi kyenkoze ndaba okitegedde. Emiti gino mu gisimbe gisobola okulwanako ku mbeera yaki y'obudde okitegedde. Ate bano bye balina okusomesa bano basomera baali abongabya tourism sibabiki okitegedde. Amatooke twali balimi nno ddala fe bajjajja baffe nga era abakulu balima birime nga kati waliwo ekasusa ejjinja wojja okubeera ng'okoma ate oyonjera ettooke omulimu ne baguyiga bamanyi okutemera bamanyi okugogombola okusalira n'ebirwadde ebiruma ebitooke ne spacing. Kakati amatooke agaali gava e Masaka gavaawa gabayiri walala eri kakati tuve mu kugaya emirimu n'abagikola. Oyo gw'ogaya agikola asobola okubeera sambode okitegedde. Oyo gw'ogaya kubanga n'omupakasa baneddi yamanya nti boosi awulira abanyomye wali n'agamba awontunda kitegedde. So tulina okugaya ebintu abayimbi tubakozesa ebintu balina okukola ki okutuyambako okusitula. Yes, wembaga nina abagoberezi bange nkyabalina era ne gavumenti ekirungi nkyabalina abo bennina enkozesa bulungi esobole obbabuulira kyennina oba kyemulina kyemwagala mbagambye. Okukozesa obulungi otegeeza nti tobikkirira nnyo bategeere. Kale kugambe ffe abayimbi tuli basomesa muli social capital mulamba kyetunandigambye mulina abantu bangi abagoberera abalabirako abakuliriza nti n'abaliko bwe bali baava mufu ne bafuuka ekizibu. Omuntu yenna alina abafolowa abamugoberera abamuwuliriramu abamukkirizamu gye bali ng'abantu baffe batwagala mulooni okitegedde. Haja agambye tujje ku Africana nti tujje ku Serena tugende kati tumukkiririzaamu kino kyatugamba kyekituufu naffe batuwe bo ffe tugenda tukuze tukuze tulabera mu yakuyimba tulabera bula byakola yekabadde kikano bane baye mugenda mutusiibula mbawa ndowa temutuleka ate tujja kuba byeyo tujja kubeerera ddala wasi. Kakati hajjalo na mberu olowooza abantu tuyinza okuwona n'okukulaakulana ng'obutonde bw'ensi obutwetoolodde ate tubwonoona. Tusobola okukulaakulana nga tubwonoona. Ekyo kinene nnyo kiyinza kugasa abalala bali basaba bannasayansi kitegedde banga obutonde bw'ensi kigatta tekiringa no kisenge era kigazi. Emiti egyo bakolamu eddagala emiti egyo wabeeteeza bino bimuli bindeeta allergy naye kati w'osanga abannasayansi esobola kinoonyereza ate n'akolamu eddagala lyaki
ya allergy. So bingi tusulwa emiti emirungi eminene emikambwe tegikyava wano waffe giva mu Bachina ate nga China musezi ennene ezirima zibatabata ne bakola amatagala bagamba guno omuti gw'amaanyi yo gwa Tanzania abupani oli falsira babano kateeka kuge kati emyozo mibi ne giva wano. So tetukyalina birungi kubanga tumbisasasa so mubagambe Waso tuyambako baina bakugoberera bayitirivu oba tugambireko naawe ekyo ekyo kyennyini kyobadde ontuma okubaga era bannange ebyaddala twongeremu amaanyi tusomesa abantu ku mbeera yaki y'obudde tosoma muti obanga kyetaagisa ogujemusa bujimusa abazimba muntu obanaye bandeke ndeka tukirese tuddemu akatono kyabumu omulungi andaba naye muntu Hajja atyamuko kakati Hajja lona mubiru mu gw'omunaana awo ng'ennaku z'omwezi 24 ku Kampala Serena Hotel nze nzijukira lwe wakoma okutuwayo concert saakoma kale lwedategeka lwedakikola so kakati ekirala bakirinde kijja eddi buno tufuubireyo nze n'abantu bange abandekaani n'abalabe bange omuntu wawana alina waya omuntu babeerangako omuntu wawana bakyamwagala nange naye era okutegeka wentegeka kati wanaategeka nga nange zizamu nga ntegeka nisijja bagamba date naye nga nja kubawa balowooza mmwe bempangiramu mmwe bempangiramu ati ngenda kuleeta kano bannange nzijja neereete bwekityo so ngenda kubawaayo kakora akagundi ka concert ekamala okukateekateeka ate era kimanyi nti gye tuli abakwagala bayinza okubaayo abatakwagala abo bo bateekeddwa okubaayo baabantu kobeere gwe balina abantu balina bebatwagala tukome okitegeera bw'obeera nga wali okola ku gundi ku abantu ate ng'olinawo otuusa awalala tebakyagala baagala odde wali baagala obeera awo nga bakunyigira bannanga abantu naye tembebaza mbasabira buwangazi mubeerewo mbalumye nga mbalaga yes nsaba otuweeyo obubaka abali mu laavu ey'omulembe guno omutebi abatannafuna baagalwa abali awo abeekyaye abali awo abeekooye abali awo balowooza nti obudde buweddeyo emyaka gitubuubira akatambaala ffe bamenye emitima bannange natusuubira oba okugwa mu mukwano nsaba otuweeyoko ku bugambo gamba oba oli awo butukumakuma obutugumyagumya obutuzaamu essuubi obutusitula emyoyo mwena banayamba ku puroguramu ero abaagalana abakola batya musigale nga mwagalana kubanga zino engalo ziraba ezenkanankana ono ayinza okuba muyombi ayinza okuba mulubu ayinza okuba mutemu ayinza okuba musezi ate ono ng'alina laavu nyingi kati twale nti laavu yona olina okupiikinga naye mu kusaga okupiikinga ono ayagala ennyo laavu nyingi ate era kiri gy'oli mukisago ogujja okutwalako ono omuyombi era mukisago ogujja okutwalako ono omusezi mukisago ogwokutwalako ono atimpula ennyo so mu byonna bugumiikiriza nga kusaba Katonda akusuule kwani ono ayagala omulungi tebayigiriza kwagala tebayigiriza bukyayi saate laavu nkula kitegeeza obwamala ate babuzaale tuyiga buyige guba muze ekyenza omuntu kunoonya yamutegeera kyali ku graph eno ekyenza omuntu kola ki funo yamutegeera wandiyagala omuyombi
n'otayagala ate Sawa omusezi. yonna. N'otayagala ate omusezi. Nga hakikazi bwekkapo. Waakiri aleka omwezi n'ayagala omusezi. Yakyogera lwaki? Naye olaba kazi. Aji. Omwezi. Waakiri ayagala omusezi. Nange sirina nnyo lumu ya mwezi. Naye ate at least okubeera n'anandya. Nendekawo waakiri onaakola waakiri ono nsula nga ntunula nesimuwaaki notomuwa muwazi era kulaba nkana yeekuuma yekka byagwawo osobola okukuuma nga naye okuuma lubugo lubale mubbi nga buli kadde akubeeraawo omulaba naye nga tomanyi gyabikolera binaakomawa naye naali namu musalwa ate sokatekimuzo engeri gyatusabwamu mumanyi oyagala okubuzaabuza ensonga zitoyagala zitumalirayo nedda naye gekyomanya tebayigiriza bukyayi tebayigiriza okwagala nze oba mulungi ngaokola ebirungi mukola ebibi oba mubi so sijja kusingako wano laavu weetegerere naye ekisinga obulungi tukusabira ofuna oyo omuntu akutegeera gw'owuliramu emirembe ebirala byonna byesonyiwe ate tofa kulinaanye bakwetoolodde singa kyobaawo buli awo newakuwa essanyu abantu kisinza okwonoona emirimu amaka g'abandi bano banjiwadde omuliro bebafaanana batyabo bebaffe kati fedda okufuna nti bebammwe edda bebaffe abawabula olaha nti agenzeko oyo omuwala Irene bw'ayagala wa social media abo nga tebaba nabiyamba mugizeeko azirinde ku social media balina bwe baakanga bamugamba dda ogendawo oyo alina sirimu yonja bankebera kati wamala nayo naakola ate ani era yagaana yenajja yajja alwali olowooza okugamba nalukunanti yajja alwali ate nobatu babawaabira ebimutugamba byemutwogerako eyo nga mutwagala batugamba kitegeera kakiri wano mbumanyi ate baswala okitegeera so kati ebintu ebityo anyways embeera gye tutambuliramu naye nga baami mutuveeko buli omu akola ekimuyisaawo tubaagala nnyo nammwe mukimanyi naye musigale nga mutwagala ate naffe tujja kubaagala tusigale muleniya aji nga tunagenda nyimbira yakayimba ngakange naye ate lwaki mbaseeyagaliza funye otera okukaaba nga ndi nkuwulireeyo okabireeyo ku simu yange kwagala nnyo kimanye nawe tamuyo obukono bumumanyi nnyo kimanye mwatu ekinazikakkanya gwe bajo omutidde ebutidde ngaotya nnyo haji bajja ayogera bajja ayasama otidde okwogerera bajja yasama nnyo ebintu by'ekisiru ate ye n'atamanya nti naffe tumumanyi nnyo ze bajjo nagambye yali mupangisa wange nga kifaanana bubi nga kiri eyo bwekityo kisajja kyattu nga kikaabira laavu nekikaaba omulanga gwe banaye bajja akaabira laavu tokubye nnyo bajja okaabira laavu naye ono naye ate yajja nakukuba nze omumbejja w'emitima era omumbejja obutonde bw'ensi Irene, a gifted soul healer, mental health awareness advocate, and art advocate from Omumbejja Nature Health Limited. My darling, thank you so much for watching from when we started our first episode. It has been a great moment interacting with Haj Harun Middle. Yes, and it's been great and really fun interacting with you all once again. Thank you so much for subscribing. If you haven't subscribed, please do yourself that. Yes, it's worth it, and you'll love it. Kakati wali eyo noyagala okulanga n'omumbejja w'emitima voice podcast omukutu guno mukwano tunoonyako ng'oyita ku namba eyo gy'olaba ku screen nawungesika olunaku olulala lwonna ng'olwoba osiimye munnange tujja kuba tulanga wamu naawe ate era tugoberera ku mikutu egya mukwanira wala egy'enjawulo ku Instagram, ku Facebook, ku X ate era ne ku TikTok tukozesa omumbejja w'emitima everywhere you go. Subscribe, don't you forget to subscribe, and yes tusinkane omulundi oguddako nina omuntu omulala wenkuleetedde
Guess who? Simanyi ani gw'olowooza naye oluvannyuma lwa Hajji Haruna Mwiruko olowooza ani addako? Bye bye.